baby cool. Bawazuena. Big size from Chiwatule. You know. No, we don't play it. You know. Bukedde TV. Yeah, totally. Abasensulire buli nsonga gye mwagala okumanya banne mwagala bingi. Mwagala okumanya ebintu bingi nnyo. Nze namanya Josephat Sseguya. Naye olwaleero munaye ebintu nga bingi ebiri wano. Katusooka tuyozeyoze Ssaabasumba Paul Ssemwogerere eggulu bwe yabadde Vatican. Oh mama omutukuvu Papa namuwa ekyambalo ekitukuvu ekisembayo ekyo kyolaba Pallium bwe bakiyita soko kyogerere Pallium kati kyekyambalo kitono nnyo kiri bwe kyojja kira maaso naye kyekino kyebambala abo be bamwerekeddeko nga bw'omanyi aba St. Peter's Cathedral ye Pallium olaba abasumba ne Papa nga bakyambadde kintu kikulu mu lufuutifuuti. The Pallium is an ecclesiastical investment in the Roman Catholic Church, originally peculiar to the Pope, but in many centuries bestowed by the Holy See upon metropolitans and primates to confer them their jurisdictions. Kati ekyambalo byawukanamu olaba Ssaabasumba nga akyambadde n'omusumba ne Papa byawukana kyekitegeeza ekitundu ono kyakulira ekya Papa kirala kitegeeza ensi yonna kati nekya Ssaabasumba kitegeeza amasaza agali mu bwaka mu Kereziya nga Kampala yenkulu ne mugenda mu Lugazi ne mubeeramu Kasana Luweero ne mubeeramu Kiyinda Mitiyana. Kigagenda kukola ki? Ekyo ekyambalo kyolabye kyeyanonye kyolabye ekitono kati kiraga nti yakulira amasaza ago gonna. Ne Ssaabasumba w'Embalala aba nakyo ne Ssaabasumba w'Ettololo n'ow'Eggulu bwebito bimanyi. Ogirabye kakati ekibuuzo ky'obuuzizza bafaada nganze ekyo nakimanya nga nkyabusoma tosasula wadde omusaala wadde okolera bwerere kyova olaba kankuwa ekyokulabirako okumanya obuuza ekintu ekituufu nti Ssaabasumba Cyprian Kizito bwe yafa Lubaga we yali atula ku kitebe kye byonna yabirekawo n'agenda. Teri nti na mwana we ajje kuba taliyo, teri mukyala we nti ajje atwale taliyo, kwegamba teri olekaawo. Era Ssaabasumba ono bwe yajja n'atulamu ebyo ebintu ebyoli naye bw'anaavaawo n'omulala bitulamu teri musaala kubanga tebalina kyogenda gukolamu kale ate ogenda gukolamu ki ate Eklezia byonna ebikuwa abana abantu be naye kale mbadde mbuuza Papa bamwe emmotoka biki byonna ebigirako neno tukola watyo ebigirako Jano laba layini eyo yali wano ku Lugogo Cricket Oval myaka 12 egiyise nga abantu bayingira olaba bazirika bannayuganda nga baagala Rakel abajja kusatu tebamulaba yali alizeeyo ate banange yali akola ebifaananyi nali nkyabikuba bajjaganya bwe batyo nga babagamba akoma dabo yali ani omukyala omumanyi Ekizito ono Nyakana ne mukyala we dabo ono Tamale wa Fiona asukumuzeyo Tamale nganyumirwa Arakeri kati nno mwenna muli maziga ne Karona tukunda atukona Fiona mulaba mutono Oluddo yali akola mu Zeini era byakola no ku Vision nga yali akola eri Zeini nga tenafuka yatero nakulero yakyuka myaka 12 egiyise byadda mwenna no mutegera Arakeri byaka 3 yakunyira storm is over oyo mayinja ne mukyala we ayisanga omukwano gukyabali mukapu naye nno maama mukyala asirise gye bali soko zeyo ku mayinja oluse n'obuuza ekintu ekyo Olugambo soko mbono mbu taliyo iye mbu ashite mukwata bulungi badamu bannaye mubankwatire bulungi kati kiki owange tubikomya okuba nange bangambye bwe batyo eyangambye teyagasseeko masavu nange saagala gattako gataliiko kuba ate omulala ngamba wamma balimba ateredde entende waali bebe wamukoleramu bebe bebe mugamba mwakikiye okitegeera tanoba bebe tanoba amanyuli amukasa tanoba omanya nti omuntu akugasa neno ne wa Bobby tanoba babi abeerawo bantu abatwali credit bannange amakasi mangu ebyo naye olabye olikanyama Arakeri bw'abadde adwafinga Elvis sechanzo wasiriki events yabakolako laba Elvis waffe muwanvu nera bakanyama wa Arakeri akana ko wansawulira ono musajja America babayinga nga wamateeka gali mumuwa awo misana nno sawa nganya Arakeri ajja kivulu sawa nga 3 za kiro ali mu mugamba Dixon okero baliyo
oyokera lita najja balamu yamuleta luvannyuma nga sirikivesi nga yeefugadde ebintu balamu ajja luvannyuma nalekooke oba yamujja luddawa okero aba akusse fifa yamuwaana yamulinyisa n'ebitiibwa asiba gambe e bulaaya yamanaginga abazungu kati gwedda wano kati gwedda naye abazungu bajja mugago ojja kumanaginga bali abeeri bagenda naleeta amateeka amangi kati ekyo nga kiri awo ne kooti eggulu yawulidde omusango gwa Nabiira Sempala Naggali ogwa bba Isaac Sempala omujjukidde ali e Canada eyo eggulo Nabiira yatuyanidde mu kooti ng'amateeka ge yabagawa yakyali mu paalamenti gamukutte anti oyo nti yeewola essente ku Profesa Baryamureeba omutegedde kati nyumba nga Profesa Jwala ono looya Mbabazi yali owabeesigye yabadde amukunya Naggali yanyogeza emagwa etteeka eryakayita ery'obusika tosobola yadde okugamba nti n'ag'ebyobusuubuzi agakayita ekyapa tosobola kiteekayo nga mwena temukkaanyiza okitegedde because this is a matrimonial home kati awo sebo obanga ayewola ssente nti atwala omusingo kiba kiganye kati yazeemu ki kati atoddamu ki n'asirika bece yono Nabiira yali MP woman MP Kampala district ate byakolebwa Nabiira gyali wadde president yabisizza luvannyuma otegedde ebintu oyo looya muzibu oyo ali wakati oyo Mbabazi yali looya wabeesigye era ye taata nowa Mario bashabire kati oyo yaba koza asala mukyala bamuyitaani Sezaala wa Dr. T oyo omwami mbadde kyakugamba bintu bino okuba nti ki naye abantu bandikanyizanga ne batatuuka ku levo zino mwetunulamu mwina abaana mwewereza ayiso yatebinyuma ekirala ekkooti era eggulo yawulidde omusango ogwa grenade bukyayagala bakyala ayagaddemu ono ate kati kiki avunaanibwa okwonoona essimu iPhone 13 omukyala oyo n'avunaanibwa yayimba afazaali nkuloga anti omukyala yasookaga nti nze alina ebintu byesitegeera birabikanga byewaabwe ogwo nago ne baguwulira kooti neegattako nti ono omwami yatwala essaawa ey'omunankani we yogera ebintu ebingi nti ate Lydia Jasmine ndoza taka nakuba yali talina kyalina naye bakati emyaka gya grenade era gikola ebyo akyali muto nomanyiza ebimu kati mbiraba kati simwewuunya nako kati gwosalawo n'omusobola tomusobole ono ye gwe yayagala yalawalampa kyamaje omukazi wali omunaye nga yogera oluzungu oli ate gosagambye eyagenda nakurashinga embaga ya Britney Spears ate Britney Spears yamutute mu kooti yajjanga tebamusuubira babali awo bagenda mugatenebaliga bali mukooti oyo bamusibire ddala ojjukiza embaga ya kamiliyoni 2.8 mu Serena yakkiriza wamawulire omunze mbandi awo galiwo wamawulire omulala kamiliyoni yavaayo namwesambira omugere bwa muganda wa ku mbaga naye nze nange bweba x nga otuuse ku mbaga yange nze nkwendonera obunuunyaki bali mukooti kati munange mbadde ne story ya bebe ndoza tugireke tubasibule kuba bebe we mugenyi waffe nja naye nga alina kyabagamba ku ngeri wuma gyeyina okuvunanyizibwamu kati agenda tunyumiza enkya ona alina byabalaga nti singa okulonda kwabadde okyali badde kikyamu nnyo bantu nga 3 nga basalirawo eggwanga lyonna abayimbi abangi ennyo naye nkyagenda tunyumiza okuva eggulu bwe babisalawo abamu ne bajja ne beefuulira eno ku nsonga zaawuma ekizitabula kale tabawadde ekimala ku Lugamba naye Olugambo baagala Olugamba nange bannandi ba Lugamba okizuula nti ensi yonna erina Olugambo olaba agamba budde butono kuba baagala Olugambo no VIP wola bandi bwebale nnyo tusiima Mukama buli omu amukyagala ekintu ekyo nkyogera kubanga manyi buli omu alina bimutawanya yenze Dora Namala Owembwa Josephat Sseguya a very good morning tandika saa 12 buli lunaku okuweereza 10 ensonga ya wuma eyakalulu ya kito nebuuza nti singa baba bamaze ne balangira ekyabo abaana ab'ebweru wa Kampala baba bakyali mu uma kubanga you'd rather sensitize them now nti no bana tewali alina ssente zisobola kukola kalulu ke mwetaaga naye akalulu akasobola okureachinga at least halfway the voters that you have kubanga bavoters bali 15,000 akalulu we bakasalizaamu abantu abali bakalonda baali 600 naye nkuliho ekinusu
bwe muweza obululu obuweza ebisatu abasimbira ine ne bateekamu vooti. How do you wake up in the morning n'ogamba nti mu electorate ya 5,000 musicians who are registered in voters register, you are making a decision of a winner under 300 votes? Ate mujjukire bannange mbegayiridde baganda bange temubula eno just one association, waliwo associations ki endala. So government yo kyejja okukola ejja kunoonya another organized association